All right, what's up, ladies and gentlemen? How you doing? My name is Shafiq, and of course, Tulimu Lockdown, second edition. Ebambi mwambale mask, sanitize, go and test, and get the vaccine if possible. Social distance here, feno. If you a jab, you vaccine, ziri ha man, ziri nice. I'm telling you. So it's okula sewo. Nate nange nsanyisa okubanga ndi nawe. Max Kiga mtawana. Ya mawanga magatte. Wajija weyu. Chiyembe. Waayi bazitusanza mu mmotoka. Ejjaji ogula n'ogitambuzaamu olunaku oba ennaku bbiri. Bw'ogize wakati abaana ne bajooza. Oba ofuluma n'agikuwa. N'ojjukira nti waziteekako ssente zo. Ate lwaki totambula nayo? Kati ki ekiraga nti ya mutindo? Ate kyetaaga kuba mutindo. Kikulu ebikka ennyindo n'omumwa. Kyonna ekibika ennyindo twambale. Bwe ebikka ennyindo n'omumwa. Kati eno tebasobola kukwata. Omanyi bagambye kati emitwalo emyezi ebiri okusanga nga tuyambadde mask. Bane mwambale mask. Kijja tuyambako okusobola okubanga twetangira obulwadde bwa COVID-19. Bw'onobeera omulamu ojja kusobola okubeerako ojja kusobola okutuukiriza byonna by'oyagala okutuukiriza. Abantu beyanjulire sebo tusembule. Amanya ge ga bulijjo Aloysius Matov Junior mutabani wa Mbega. Nva bukoma nsimbi eri Kayemba Solo gy'akiikirira. Nuupu ye yawangula yonna okuva edda ku kisooka. Oli wa Nuupu. Bennalonda. Bana ba Nuupu mwe. All right, ensonga sebo lire tulese. Ensonga kangambe entertainment industry ya Uganda. Wiki wedde ku Rocktown nali ku Papaz. Ninengira bambi abayimbi. Abamu abamanyi besijja kumenya manya. Nga bali ku pressure. Ransom Chaemeleone kintu kyateeka omuyimbi legendary Dr. Jose Chaemeleone. We have vowed n'agamba atongoze ekibiina ekikye ekyabayimbi abakugina hits. And in my mind, ninge yalaba kino ekibiina kya Chaemeleone ekyateekawo split between Uma n'ekiki ekyateekawo enjawukana. What is your take on this? With all due respect, nsooka okuwa Chaemeleone ekitiibwa olw'ensonga nti music wa Uganda amutaddemu amaanyi, ayina mistake. Era nenebaza n'abalala abayimbi bonna. Naye mu ngeri emu oba endala ndowooza nti kibi nnyo omuntu okulowooza nti omuzungu akiyita reactionary kale ekibiina kya Chaemeleone nkitunulanga a reactionary organization nti ekibiina kizeewo olw'ensonga nti waliwo embeera eguddewo nemujjukiza nti alina kye yali akozeeko. Oba kitegeera Chaemeleone muwe ekitiibwa era ngenda kwogerako nga nkuwa ekitiibwa, naye mu ngeri gye ngenda okuwamu ekitiibwa ngenda kumenya maybe ze nandiisenga weaknesses ze okumusobozesa naye okwefumiitiriza ku buli kyagenda okukola nga tannakikola asooke kirowoozaako. Ngenda kusooka kuwa ebibuuzo biringa 3 oba 4 oba 5. Ekisooka, ani ayinza okwesiga Chaemeleone? Ekyo kimu. Ekyokubiri, alese ekibiina ekya ba hitmakers era nga ye mukulembeze nga bwe yali akulembeddeko ddi. Akulembera Lion Island sebo. Lion Island is Chaemeleone. Abayimbi bangi balese. Alese abayimbi. Ne bw'otunuulira omugenzi Moze Radio ne muganda we Wizo Manizo bwe baava mu kibiina ekyo ekya Lion Island, oyinza ogamba it was a total failure when it comes to management. Oba kitegeera kati in fact ebyo ebibuuzo bibiri bimala nga bwe yali akulembedde ddi. Ekisooka, ani ayinza okwesiga Chaemeleone? Ekisooka, nze neebazaamuko bano abatandika Uma ate nga y'omu ku bo abatandika Uganda Musicians Association, y'omu ku bo. Naye omuntu gwe mmanyi gwe njogerako Jose Chaemeleone si ye muntu asobola okwambala ettaayi eno okuva ku makya ne zituuka saa 6 nga akyagirina mu bulago. Chaemeleone gwe mmanyi mpozi asobola okugiteekako ng'alina wayingira bw'avaayo n'afuluma. Chaemeleone is a true definition of his name, his aka Chaemeleone, kuba ye Joseph Mayanja, also known as Chaemeleone. Tosobola kusanga Chaemeleone ng'akoze ekintu ekituufu ne kugamba n'oteewuunya. Buli wakola ekikyamu abeera mu kukkiriziganya n'abo baba akikoze.
naye bw'akola ekituufu tugeze omusuubira ku interview omusuubira ssaawa 3 n'atuuka ssaawa 2 n'ekitundu ajje ku interview yo oyinza okwewuunya oba kitegeera kati buli wakola ekikyamu abantu bagamba bugambya ate yandikoze ekira nti yoyo kati bw'akola ekituufu beewuunya nnyo akikoze atya abaddeko muzimu ki ekisooka ekibiina kye kyesigamiziddwa ku bigendererwa bye ye nga omuntu si industry eya music ate bifunda nnyo okitegeera kuba bw'olowooza ku bantu bawandiise abakoze hits olaba ne bwe baali batandika Uganda Musicians Association ba Moses Matovu nga tebabalabawo bakubuuza alina luyimba kyolukuba naye ng'omusajja atuuza abantu mu obligato mu kiseera ekyo buli Lwakutaano na buli Lwamukaaga n'abakubira endongo ayimbye mu Uganda ayimbye Sweden ayimbye mu America ayimbye e Bungereza ayimbye ku stage ez'enjawulo akuba ebivuga akola ki ne bakubuuza alina hit ki ekibiina bwe kitandikira ku musingi ogwo kitegeeza nti ebigendererwa byakyo byakweyagaliza si byakukuza talent oba kitegeera talent yetaaga okukuza omuzungu kye yandiise nurturing nze nandyagadde nnyo kibiina kiri ekyabano basindi olw'ensonga nti kyo kineneko in fact okubeera ngambe nti amagezi ge nandibadde mpa gali bwe gati ekibiina kya Chaemeleone kirungi n'ekisobolera ddala okugwa wansi wa Uma nga tebasikana mugwa. But can Chaemeleone allow that? It is not a matter of allowing, it's a matter of nga bono gamba bana abalabanga baana bato first of all alaba inspiring bangi bazi bamwegomba bamulabirako bakoze okusinga bye yandikoze kuba yegwe twandibadde tuyigirako nti nga Chaemeleone bwazimbye Rion Island eri erina abayimbi gundi ne gundi yaleeta omuyimbi gundi nga tetumumanyi ne mufuula superstar erina academy ya music erina collaborations with the international artists Chaemeleone akyafukamira okufuna korabo n'omuyimbi tugeze singa wano Ekoni ajjano mu Africa bw'abazze wano mu Uganda ojja kulaba ng'ayagala nnyo okola korabo naye so nga ate it would just be a pleasure for a visiting superstar. Okusala ekirimi abayimbi baffe bano abanene betulabanga ba star buzibu ki bwe balina oba abayimbi generally abayimbi be Uganda what is their problem? Ego kwewulira bw'akuba akayimba n'awulira nga kakutteyo alowooza yalina okubeera omukulembeze w'abalala bakola kyakola era y'ensonga bano ba Moze Mukama mumuze mirembe kye baali balina kuba ye yakubanga ennyimba ng'abantu bazaagala beerabira nti waliwo kye bayita season mu bulamu bwaffe bwonna season zibeerawo kabere presenter mu radio kabere TV presenter kabere pastor ku kituuti wabulerawo season bagamba nti oyo gundi yaliko kati buli artist abeerako ne season ye naye bo balowooza nti omuntu wabanga tali mu season eyo obanga season ye evuddeko aba taba wa mugaso alina akayimba kakutteyo ng'ateeka ku radio eno nawulira nga bakakuba n'alaba TV eri ng'alaba bakakuba alowooza nti ye kabaka w'ekitundu ekyo mu kaseera ako ate abo tebasobola kubeera bakulembeze ekyasuula UPRS si lwakuba nti no UPRS baali babba abayimbi ekyasuula UPRS gwali mulugube nga balowooza nti bakuŋŋaanya ssente nnyingi nnyo ne bazibalyako weewaawo baazikuŋŋaanyanga naye Shafiq singa nkujjako essaawa eno nembako wenjitadde nereeta sente oba nereeta amagoba nenkuwaako maybe 1/10 ku zino zenkuleetedde oyinza kummanja ki kuba kati ekintu ky'otamanyi let me be on record ekyatwala Silver Kyagulanyi okusoma amateeka si lwakuba nti nno yali passion si lwakuba nti nno yali calling nti nno yazaalibwa ayagala kubeera munnamateeka kuba ye yazaalibwa ayagala kubeera father naye obwa father ne bumulema n'akwata ekkuba eddala n'alokoka naye ekyamutwala okusoma amateeka busungu bano abasajja ba UPRS batubba olw'ensonga nti tetwasoma amateeka n'okusoma kunyini okw'abayimbi be Uganda kutono by the way oba kitegeera kati asoma amateeka maybe on the way
alina ebirala bye yazuula naye ekyamusomesa amateeka kwagala kujja afuuke secretary general wa UPRS. Nze ndowooza nti UPRS yandibayambye na nnyo ng'abo abaagala okugiyingiramu okugikulembera ebazimbye ebakuzizza ebalaze nti buli mwaka tubeera n'enkuŋŋaana bwe ziti mu Uganda lubeera bwe ruti mu Africa zibeera bwe ziti mu Europe zibeera bwe ziti mu Asia zibeera bwe ziti contacts zino na zino na zino na zino naye abantu bwe balaba ekintu baagala kivumbagatira mu lugube kino ekya Chaemeleone ekyokuleeta federation. How can you bring a federation nga already waliwo nga mpya nga ate association weeri? In fact, federation nendoza gatatutandenya Chaemeleone. Okay. Federation gyayagala okuleeta tesobola kukola ng'already waliyo National Cultural Forum. Kuba National Cultural Forum is another English word ekyandibadde kitegeeza federation. Nti ebibiina ebiri mu National Cultural Forum ekikulemberwa Ragadi Mulimba Maria Mundagire n'abalala kikuŋŋaanya buli akola mu art n'abeera under that forum. Kati ate ekyo nakyo kyajjawo nga kimira ekibiina kye bayitanga Federation of Performing Artists in Uganda ekyakulemberwa nga Andrew Benon Kibuuka. Naye ndowooza ye ekyamunyiza n'abiddukamu baamubbisa obusente buno President Museveni bwe yasuubiza abantu mu kyepukulu nakati nga tazibawanga ate bebekulu we bagendanga bamaze okukola oluyimba lwa tubonga naawe ne bawa sente ne bazigabana nga ne federation president takimanyiko ne kagana asigala nga bwe wabaawo omuyimbi afudde nga bajjukira waliyo president wa federation n'agamba bino ebintu bya federation kasooke mbiveeko naye ng'ekyo ekibiina ekya federation National Theatre ekimanyi bulungi nnyo. Minister of Gender, Labour and Social Development bakimanyi bulungi nnyo era balina n'ebbaluwa zibadde basayiningira ba artists nga baagala okufuna visa oba nga balina gye baagala okuperforminga ng'era Mwami Kibuuka abikola. Kati ekyaragadi kyekiringa ekyamize ekyo Federation of Performing Artists. Kati okubeera ne National Cultural Forum tosobola ate kubeera na federation y'aba hitmakers. Okay. But before we blame Chaemeleone, I think we need to first see his vision and mission. Because singa wosoma ku bintu bino singa babina just in case. Oyinza omulaba nga ali mu mateeka nga kyakola kituufu. Bw'oba ng'oyagala amateeka nawe osobola okutuula awo n'ofuna vision ne mission ne goals ne constitution iniwanudde oba obifunye but tekitegeeza nti nno ebyo bye bakoledde awo constitution mu kaseera ako bye bituufu. So kyeyakoze kikyamu bwe yakikoze ye mukyamu. Mulugube gwe wakimukozesezza kubaawulira bano basobola ogenda ewa General Saleh ne bafunayo miliyoni olukaaga bali ne bagendayo ne bafunayo biliyoni 5 bali ne bagendayo ne bafunayo 3. Why not Chaemeleone with my name? Teyakozerwa kuba nti no alumirirwa art no mulugube. In fact sina mulugube obubbi obusabike mu biwandiiko ebakitegeera obubbi obusabike mu biwandiiko nti yeefudde okubeera nti kati federation gwe soko mubuze what is a federation to start with. What is a federation and what is that organization? Akubulire wansi wa federation eyo jagamba ayinayo ba subscribers bameka. Chovula nti ne UMA is not a federation. UMA also subscribes to the National Cultural Forum. It is an association. Ne Chaemeleone asobola okukola association y'aba hitmakers. Teri amuganye kola association yeyo. Ate era sirowoozayo atanakola hit ayinza okugiyingira. Kati mbuuza bw'abanga agamba it is for hitmakers atanakola hits. Siba artists. Be bali mu UMA. Bango Saleh. Uganda Musicians Association. See upcoming. So what is the fate of Chaemeleone's federation? It has already died from its beginning. However, with the politics of Uganda, esobola okubeerawo ko nga wabeerayo sente zizze evaayo nga bwe waba nga tewaliwo sente ng'ebula era ojja kwesanga nti bonna kati ayogerera federation nawulidde ye Lunabe Lili Puzzle. Naye kati Lili Puzzle singa omubuuza nti kati gwe nga gwe Lili Puzzle kiki kyolina eri abaana bano abato vision his plans tajirina kuba kati beerowoolezako mu class gye wandiise class beerowooleza eri waggulu kati gotule wano nange wakuba luyimba ki kati ekyo kisobola okuzimba industry omuntu ng'oredde
olina omulugube olina omululu enjala ekuluma enjala bweba ekuluma tosobola kubeera na mental capacity erowooleza balala osooka kulowooza ku kiri mu lubuto kati Chaemeleone enjala emuluma musajja agenda byobufuzi ne mutamulonda namulonda kakati ali awo nga bwe nkugambye nti ani ayinza okwesiga Chaemeleone ate singa yakoze ekintu ekyo najja mu umma n'influencing okulonda n'alondebwa under umma nga president wa Uganda Musicians Association oba ate yandibadde ne value okusingako kiri kyo kya. But would you think that fellow artists would give him trust to vote him? Bandi mulonze president wa umma nga bw'ogambye tebandi mulonze songa ki tebamwesiga Chaemeleone teyesigika Chaemeleone tasobola naye yennyini ayinza okuba nalebe David Lutalo ng'ali on the back of him kiraga nti ali part of the system si kye kiraga. David Lutalo is another disappointed promoter within an artist. David Lutalo baketi bamubba keti yomu ndowooza kubafuna receipts za David Lutalo kubanga yali ategeka ebivulu bye kati nafuna milioni na milioni za sente ne Lutalo tebamuwa sente kyekimu ne Bobi Wine bino byakyalenga bikoze bitya njagala omusajja aveeyo ku bategesi b'ebivulu nga mwagula ebivulu byakyalenga muŋŋambe nti wakwata milioni 5 n'ozitwalira John manager wa Bobi Wine kati buli muntu yerowoozaako yekka bubbi nawuliddeyo kati eno gundi empya bagiyise batya online concert yani operation wealth creation ezo nazo bagenda zikuba ku mutwe. Okay, as we end ekisinga otawanya abayimbi be Uganda because even before Uma yalina issues when Lwaki was the president koga buli president abo benyini bamulengeza ne sindi ndowooza ono bamulesera kuba bingi bibadde bibuzabuza eggwanga nga Uganda but ekitawanya abayimbi and what is the solution to the problem? Ekitawanya abayimbi tekiva mu bayimbi ekitawanya abayimbi kya byabufuzi ekimu ku bintu basajja bana batufugidde ebbanga eddene lino kibataalowoozaako nga bajja mu bukulembeze ndowooza yali art industry. Bwe batuuka mu art industry omuntu eyasooka okubawa obuzibu bamuyita Charles James Sekubuga siyaasa mu 2021 nga yeesimbawo ku bwa president Museveni yeewuunya nnyo ng'agamba nti munnakatemba asobola otya okusuka abantu abangi bwe batyo ng'olwo amaze okubalaale ennakawuka oba okitegeera ekyajjamu Senkubuge mu kaseera ako mu lwokano lw'ebyobufuzi nakati kyeki kyamulondoola okuba nti abantu bamunyiigira nti basobola namulonda yeetonze naye abantu tebanabakola ki musonyiwa naye kyonna kye baamukola kuba baamutiisatiisa nnyo omanyi omuntu ng'ozannya emizannyo n'ozannya omuntu ng'agenda kufa naye ng'okimanyi nti bw'amala sheeya emisana agenda kudda mu sheeya ekiraddemu azanye nga agenda kufa era afe ate mu sheeya ey'ekyeraddemu akole ki gwe bakugamba nti ogenda kufa nga ate ofiira ddala obeeramu ne fiya kati kyonna kye yakola okuwithidrowinga mu lwokano lwa 21 kyamukosa nnyo politikale ne kikosa n'abayimbi mu kaseera ako naye ate Kyagulanyi bwe yazze mu picture yajjidde mu kaseera akatuufu nga ati ali waggulu abantu nga babitegeera n'akyankalanya buli kimu. Nze ndowooza nti tewabangawo omulundi n'ogumu President Museveni lwe yali aspendinze sente nga bwe yaspendinze ku election ya 2021. That would be a topic of another day. Mbadde nsaba wabule Uma. Exactly. Awo we mbadde nkulaga. Kakati bagenze okulaba nga art agatta nnyo abayimbi. Ate tagatta abayimbi bokka agatta n'abantu. Kati bw'ogatta abayimbi n'abantu kitegeeza nti olina okunoonya engeri gy'obaawula. Kakati kino kye bakola tekiyamba bayimbi. Mb'okubawaayo ssente bapromota mbalomirwa nnyo abayimbi bakikola nga baagala okubakoonaganya. Ani abazannya gino emizannyo gy'okwawula? Ani afuga Uganda? President Museveni. Kakati tasobola kukyejjamu yayinza okuba nga takirimu directly naye ng'oli ajja musomera amugambe nti kakati omanyi bano engeri gye bawagira Kyagulanyi kakati tukole bwetti babeere nga bali against him. Kati yagenderera ki okwawula abayimbi afunira wa? Ng'oyinza osobola okufuga abantu nga bonna bakkiririza mu kintu kyekimu nga bakkaanya olaba kibeera bubeezi ku mulimu ne babakoonaganya obeera embega wange mbeera embegawo nze nsobola okuwaaba n'oli asobola okuwaabira. Ogamba yo mwabere seefu abangi bakyankalane. Ani ali seefu? Nabo tebali seefu. Yo ogamba nti agala kyankanya abala kimukume mu ntebe. Ye bye bigendererwa bye. Anti kati ye kimuyamba ayina sente, ayina security, ayina n'abo abatya, ababbye, abatya.
ensasaggo okubanga ejja kakati bw'abanga ayinanga bina nga gwe ayagala omugjawo mu ntebe oyina kimu aba already akusingako oba okitegeera yakuba obululu yabukuuma yabulangirira yalonda alondesa yakola atya kati kuwandiisa jabuzi kuteekayo linnya lyo oba okitegeera kati aba akusinze emirundi mingi nnyo kwegamba bibeera bingi ebisobola okukolebwa okumukuba off guard kati bino bye bakola bino ebyogamba nti bayimbi bewandiise tumanye bali bameka buli womanya omuwendo gw'abasirikale oguli mu nsi osobola okumanya nti ngenda kujja namaanyi bwegati okugusaanyaawo kati abayimbi bo tebasobola kulabuka kulaba nsonga zino enjala ebaluma omuntu ng'enjala emuluma abatalaba abatawunyiriza abatawuliriza ekimuluma mu lubuto kyekibeera kigenda bw'amala okulya nakuta n'akuba empiiyi kubulira mazima anti buwulira omuntu kasita amala okulya yeebajjagala sebo ekigalo kiddamu kakati abayimbi kye balina okumanya kati wulira promota akugambye ntinze bwe nkola ekivulu nfuna miliyoni 3 bwe saakola kivulu nafirwa miliyoni 3 pulezidenti n'azikwata n'azikuwa gwe okuba engalo olowooza pulezidenti akwagala nnyo kati agenda kuta ebivulu biddemu era kati wano wewagenda okuva obwavu agenda kuta ebivulu biddemu ng'otaddeyo enkuuka wagamba ofuna miliyoni meka yalinze URA ereete ebisatu kubanga omugamba ofuna 3 so kaali katego kaali kalipo ati kati omuntu yenna ng'ayagala omanyi research omuntu wabanga ekintu kye basinga okuinvestinga mu nsi yonna abeera research bateekamu ssente naye kati owaabwe baamukola very fast buli muntu ssente zagenda ku akawunti bano beeropa bokka beeropa era kati akaseera kagenda kutuuka 3 nga luwedde URA egenda kukwata bukwasi bulango ku radio ewulire ani yalanze nakivubo wali ani nti gundi gundi wali ani nti gundi eno wali ani nti gundi eno wali ani nti gundi amakomera gagenda kujjula ba promoter teka waga as we end mbade nsaba ekibiina kya umma okiwe okuwabula because I think it's a good association. I need to show respect. So, but advising abayimbi kuba nagami nade ku papa zao ngabambi bali so rushing here and there. But why ku work advising on how to keep the reputation of the association? Uganda Musicians Association. Stick to the goals and objectives of the association. Temubera political. Okay. Temubera segregative. Temubera greedy. Mukolerere okwegatta kw'abayimbi mu Uganda. Buli lwobeera ku kituufu ne bw'osigala omu bwoti ojja kubeera ku kituufu. Ne bwe mubeera ku kikyamu ne bwe mubeera 10 against 1 era mugenda kubeera bakyamu. Yo nga association esigale ku bigendererwa by'okuba kuba baregisteringa muyimbi tebaregisteringa manager wa muyimbi baregisteringa muyimbi. So bwe kiba nti nno core values zammwe ziri ku muyimbi temufa ku bukulembeze bw'abana abalala ate mukimanye nti kibayita association bantu bakkiririza mu kintu kyekimu ne bamalaya balina association zaabwe. Ojja kusangayo n'abalunda enkoko nga balina association zaabwe. Genda mu butale abatunda ennyaanya balina ebibiina byabwe. Buli muntu abeera ng'alina ekintu kyakola nga kye bakkiririzaamu bagenda kukikola. Nawulidde ne ba upcoming eyo no yali concept yange nga ngenda kugitandika kwegamba okukkiriziganya mu kintu kye mukkirizaamu kiri okay. Tekikujjaako okulowooza nti oli bw'abanga superstar yeeyise superstar muleke ne bw'abanga withdrawing membership okuva mu association yeno it is okay. Ba superstar bakolebwa buli lunaku. Waliwo abantu abeeyita ba legends mu Uganda ne we are short of legends batono nnyo besobola okuteeka mu list eyo. Bali reserved, I think. They are just a few. Nsobola n'okwogera erinnya ano ne bagamba nti oyo yaani. No, Alex Mukulu is a legend. Oleja gamba Alex Mukulu. Ono si yagamba nti muunya kati oyo abeera legend. Naye nga bwe nkugamba nti yogera ku mirimu gye gyakoze mu art. Nga togimanyi omusajja ya choreographinga ku Chogamu wano. Nakola ekintu bitera okulaba mu bisaawe by'abazungu. Akoze ebintu ebyenjawulo ye musajja atambudde omanyi walking art, eating art, thinking art, sleeping art, waking up art.
a complete artist. Okay. Mbadde nsaba ne Chaemeleone mu advising to balance the issue osibule abantu. Bw'aba ayagala ssente afune looni oba vaayo ogabe President Museveni netaaga buyambi. By the way ne bannayuganda